Olunaku lw'eggulo Muhoozi Kainerugaba yayambaziddwa ennyota z'obwa genero ku mikolo egyabadde mu nkambi y'amagye Bombo. Bwe yavudde eno ng'awerekerwako mukyala we baagenze butereevu ku Skies Hotel e Naggulo ku mukolo omulala ogw'okumuyozaayoza olw'okutuuka ku bwa genero nga gwategekeddwa ttiimu chairman amanyiddwa ennyo nga Toyota nga gwetabiddwako bannamagye ababaka ba paalamenti n'abalala abaamuyozaayozezza. Ye General Muhoozi asimye abamutegekedde akabaga kano n'asima n'omuduumizi w'eggye ow'oku ntikko olw'okumukuza. Once again thanking the President and Commander-in-Chief for promoting myself and Lieutenant General Muhanga to our new ranks and to the new position for General Muhanga. General Muhanga is a great soldier. He's a great soldier, and I'm glad that the Land Forces is going to be led by him. I've had a long history with him. I trust him completely. I trust his capabilities. Asabye bannayuganda n'abawagizi be okubeera obumu. Ono era agambye nti agenda kukola buli ekisoboka okussa abavubuka ku mwanjo n'okulaba nga beekulaakulanya kitwale eggwanga lyaffe mu maaso. That passion I intend to transfer into dealing with the youth now in this country. If they give me that opportunity, I'll be very happy to work. Give you the glory for the life that you've given to us and the life that you are continuing to give to us. To General Muhoozi Kainerugaba, congratulations, sir. Oluvannyuma basaze keeki akabonero ak'obuwanguzi. Congratulations, General MK. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.